Ekibiina kya NRM kikungubagidde abadde omubaka wa Uganda mu Kenya Ambassador Waswa Hassan Galiwanga avudde ku makya bataddewo n'ekitabo kikungubaka ku kirebe ne bakuziza bannayuganda okugenda okukiwandikamu obubaka obusaasira. Omumyuka wa Sound Kibiina kya NRM Rose Namayanja Nsereko ategeezezza nti omwezi yakulira ekibiina kya NRM okumala ebbanga lya myaka 11 ng'akulira ebyensimbi kw'ossa n'okukulira abakozi. Abadde yali ntabiro y'emirimu gy'ekibiina gyonna wano, n'olwekyo bingi bye tutuuseeko ng'ekibiina nga akoze omulimu munene okulaba nti bituuka. Ayogedde ku mugenzi nti abadde mpagirwaga mu kumakumba banna NRM okwetooloola eggwanga n'okubawabula. Abadde omusaale mu kulumirirwa ekitundu gy'ava. Mujjukira n'emipiira giri Mbale Heroes y'omu ku mpagi eza kwe yatambuliranga mu byemizannyo naye ne mu by'obukulembeze ffe nga ababadde wano tumanyi nti akoze emirimu gy'eggwanga gyonna naye akoze emirimu gy'Embale ne Greater Bugisu Sub-Region. Rosemary Nansobuga Seniri ategeeza nti amulika okufa kwagaliwo nga mukubye wala olw'ensonga nti baluza nti obulwadde obwamukwata bwa bulijjo songa bwali bugiri ddala okumutwala. N'olwekyo ffe ng'abantu abakolaganyeeko naye ekiseera tulina ennaku nnene nnyo era tumusaaliddwa nnyo naye ate tewali n'omu personally saakisuubira nti Galiwango yatuuka okulwala ku leve etuuka okumutwala e Magombe naye ebya Katonda bwe bityo. Ate Emmanuel Ndomba akulira mulimu NRM agambye nti ebbanga Galiwango lyemala ng'akulira NRM abantu bali bamanyi nti ennannyini kisebe ky'NRM olw'ensonga nti yabangayo nnyo obudde n'okuweereza ekibiina. Yaweereza NRM n'eggwanga lino mu bifo eby'enjawulo nga director wa mobilization ate n'afuuka director w'ensimbi n'ebyobukulembeze. Ekifo kye yamalamu emyaka emingi ennyo abamu ne batandika n'okulowooza nti ye nannyini kitebe. Dr. Galiwango ye muntu eyalinga ku duty ekiseera kyonna era yatuyigiriza nnyo okukeeranga n'okukola emirimu. Tukuze yegwe tuyita anko nga ne textbooks ze tusomeddeko throughout our education sector nga yazituwa. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.